nina omuzebwe nalabye omukazi omukulu ng'asitula nina Rose mu ntebe nekinnuma naye wandikola ekintu okulumya gundi n'owunzika ng'oyambye muyambe fe Buganda bakoze ki Buganda kya bugunjufu mukama nsonyiwa katwewane mwaka ensusu wako nganze mukasa omuganda lemba sikwagala ngoze mu kumukolo gwange oba ogw'embaga oba ogw'okufiirwa kinkwatako kuwa entebe otegedde bulungi bwe nkuwa entebe eyo nenkuwa n'amazzi Abaganda tebagaba mmere abasinga ne bagaba nnyo amazzi nabo bagaba bitabaluma anyigo Abaganda bamanyi opulya buli kyebugamba basoga tugabe mmere naye naawe ngaso tugigabangako kakati Abaganda bwe bagaba amazzi kikola kati kabonero kampisa neraba omukazi omukulu ali ku MP aspiring nkulaga abamu bavumaganya abanyankole. I'm going to sound a bit tribal. No, you shouldn't. I'm not but abamu bavumaganya eggwanga eryo. Sounding a tribal. Ngamba abamu mpuliriza abamu bavumaganya eggwanga eryo. Ati mpuliriza be bavumaganya eggwanga eryo mpuliriza abamu bavumaganya eggwanga eryo. They are arrogant. Ate balina mpisa. Tosobola kusanga mukazi atudde ku mukolo. Aina ne title ya omuntu aba yesimbyo bamuyita batya incumbent bamuyita batya incumbent chindi bamuyita bati nsomesa ati candidate who is an artist atudde walungi nnyo with a calm audience olwokuba ndozo ina differences abakazi abanaku bosanga ku kyalo mukama nsonyiwe be abantu abalogo b'ekyalo ekitegeeza ogwo mukolo babadde bampangidde kumuswaza. It was intentional kati ne batamanya ate nina Rose kyamwongedde sympathy kati baba akikoze kumuswaza kugwa ate kana najjamu omukisa nagenda viral era bwanga okola omuntu ekibi obalanga bwanga omukazi obusungu bwamulese n'obwe kote no javudo omusajja omukadde namusikawo ontegedde bulungi kyabadde kipanga tikatukalabise era nina Rose batamubaka lwakalwa kagenda kawangula kubanga anyigiriziddwa nyo kitabe bakamusiba atuse ku mukolo omusosodde kyokano omwana we waabwe aina title bili sawa zinalinga MP wa parliament ate is an artist a well recognized artist in Uganda no jana omuti obola botyo sympathy Rose katoza wala balamu bantu aba magezi agamba tabantu bali civilized chebaita civilization ojimanyi wako nsobola kusanga tukiziga ne kukwata mungalo ne nkubuuza nemba sikwagala kitegeza ndi civilized kigambo ki civilized kata bali civilized bachali mu power mentality etubachikola mu public we batyo kiraga nti region ye kyali wansi mu ndowooza ne mu civilization kitegese they need to come to Bajo University watu inogendere tubasomesa ati omuntu wabera mu public process oyino obiyisayisa botalina kulaga abantu oshekere tosobola kujja omuntu nga atudde kamwe kati bamuwadde entebe kankubuuze katugamba wabadde ayina tulaso wayina tula lwaki bamukiza kubanga nina Rose atudde webbanga ddene ono yekanze wekanze najja namukola ki kyovola abana abasajja abali corporate babiri abo batunudde we bati ninga tebalina kyakola ki era nga lwaki ku mukolo ogwo okayendera akafaako nina Rose we yatudde kyogamba is that was the best place ogoba w'omuntu kitegeeza those people balina obukyayo obwaddala mu byobufuzi balina kyebaita serious political differences zikisikirizaganya nga bajjo naye ate nina Rose wonna waali yeebaza Katonda nti bakimukozeko kubanga yakifunyeemu yekakati yalina hiti ya campaign talina nakuddamu campaigninga ate nalina abamuntu wampisa nina Rose abalaze civilized n'asituka n'atambula n'agenda gyeyakoze eki galinza otasobola kunzijawo oyo omukazi sigenda mukuta amagala aga Katonda namugenda osonge mugozaala nzosobola okumanyira ebyo sina mpisa ngomanyira ebyo era nina Rose mukulembeze nnyo kati nze nonkola ebyo nojja negomesiza ezo nezo emisanana nkusikako buleesu awo nga abantu balaba nze ndi watiti for tati nonkola ebyo nonkwatira ku kibegabega booti nga mutabanyiwo nkugenda okubikwate ku boozaala singaniddewo security yandizija nga nkoze n'omukolo nga ngoonoonye nze tusobola wala abantu batusobola kola ebintu byakyana kito naawe naye kati nga nina Rose ekyamukoze eki nina Rose alikuwa I was invited here bandese ni statement ya nina Rose ali kakati ate bagambe yetutteyo bwetwazi gosondera ku mukolo kati gwagenzeeyo no bakwata kitegeza bakuwa oti amatini kyo bamutaire obe like beba mutaddewo wenyi kakati sinde bagamba katuli yako kati asho mayi kakati ku byalo gye muva waliyo abantu nga wakakulabanga feria waliyo abantu kategala kulabanga osituse mu kikakyo kyolina mulimu ab'enganda abakodogera success yo kyovola baze sagala banganda sagala abantu benakola nabo ku kyalo sagala abantu benasomero befuna nti bakumanyi nze sibira mu WhatsApp group ya somero sibira mu WhatsApp group ya family sibira mu WhatsApp group ya banganda because those people they are your number one enemy baba befuna bamanyi wakoli yabanga emiyembe ku kyalo bamanyi wakoli yatambulanga empale zirimu ebituli tamanyi nti wako ina wotuuka n'otuula ne ba president n'oyogera kati
kati ebyo byatofaka tebikulakulana osobola musanga omukazi nga Gomesi ennungi yajambadde ku mukolo bwe batereka engoye ez'emikolo nga ayagala abantu bena yambadde emikolo bamulabe. That is a very poor. Ekyo kintu kiri so uncivil. Civil, kiri so uncivil. Kigambo civil kitegeeza bundi. Otegedde bulungi kugamba. Tosobola kuswaza muntu bw'otyo. Kati balaba nga nina lozi tasaanidde naye Katonda akutaddeko amafuta. Na kalawe nyinyi kati na lozi wafuke mupia joko janga nga yesesa. Mwanya wange ensonyiwa. Simanyi nange nali. Beba abantu abalogomo ku kyalo. Abaavu abawagira ni bajiwagira kufuna. Waliwo yagaddeko omukazi nga yalina wakusuza. Kati gwe bakutobonyebonye. Sasa noli omuvubuka ku street. Nga ne wafuna sugar mami nga mulwadde wa sirimu agenda n'asolayo. Ekyo kimanyi? Sasa ne wafuna sugar mami nga afaanana nga bajjo. Nga wafuna sugar mami nga mubi. Omuvubuka jagumena kwa ajimalira awo. Gutaba tuyagala ko mukazi lwa bigenderwa abi. No. Toba nkota gitukwaka nende kati munanga abantu abavubuka bangi abali n'abakazi nga balina byababalako n'abakazi bangi abali n'abasajja banga balina byababalako kati bebawagizi beni aleni basajja bato balaba balina bwe bakola ki banga munanga atono yalina obuyinza atono yalina sente katugende tufune zisiyigira sisobola kusala mwagizi weni ale munyigira era oli mugwagwa nnyo gwe ekyana kyo nekyefuna buli wankyuka n'osanga weni ale munomuvuma abantu balina ennaku yaabwe ku mitima ey'enjawulo bana abakyagolo balina ennaku yaabwe n'abamuseveni balina ennaku yaabwe mu Uganda muli muntu atalina ennaku naffe mwegoba tulina ennaku Uganda kitegeeza ennaku gotomanyi Uganda kitegeeza ennaku awagira Kyagulanyi alaba nga Kyagulanyi muyamba ave mu nnaku awagira Museveni agenda kuwagira Museveni kuva mu nnaku kugamba ennaku neefuuka ennaku neeba ennaku onte nkubuulira ennaku kyogamba Kyagulanyi abaafuga sigasi tewali nnaku singa bamugoberera kyogamba President Museveni sigata alese bwavu singa bamugoberera kati President Museveni yakisoma nti abantu abaavu bafugika mangu ti omuntu omwavu abamangu wakubeera manipulated kati wakongo yagala ogaggawala ene busoka n'okola ebintu bibiri ofa sente olanga bw'olina erinnya nojja n'okola essabo wano ejjinja weetuli ofuna sente kuba abantu bali desperate banoonya kuba bulungi nojja n'okola kyaki ofuna sente kati President wati ensi we yagifuula kyovula nga abasumba bagagga nnyo kyovula nga abasawo abaganda bagagga nnyo because ensi without hope eba ensi without opportunities oba ensi etalimu mirimu abantu batandika okugera mu kye bayita divine connection ne batandika okugera mu ntalo z'omweno baga Katonda ajja kuleeta ekyamagero ngaggawale ewe tuli manipulated kakati ate bano bakozesa population eri manipulated ne bagijjamu ebigendererwa bya kuba ebanyangu omanyi lwaki basaba kubagoberera baga kangoberereko kuwa kayinza okuba alina plan kangoberereko ku bajja ayinza okuba alina plan bona bagoberera asa wano Uganda yagala obulungi kubagoberera President Museveni wayogera bulungi nga bagoberera Muhoozi bajja nga bagoberera Mafabi bajja because they are naive and poor omuntu omwavu taba na choice okimanyi twaliwo kati twaliko ne Kenzo oyo kakunyumiza ka story ende nga tutandika obulamu twali ku Satellite Beach Kenzo nakola lonchi bagiyita bogenda ko ebiseera nga kyali mwana muto twalina kamonge kakanoka kali mu America twasula mu bamalaya Kenzo yatuddukako nga tulina transport bamalaya ba mu Kisumayi batusuza uga twasula nga twagala kusulayo it was the only option twalina ko yakamba bamalaya nga bafuwe mmine ndaka banango mu bunyabulungi nga media bunyabu nenga naku kati bana Uganda bobo bobo batwala buli kye beekwatako lwa naku omuntu alijja n'amalawo ennaku ye muntu alisibulwa Uganda mu kikolimo Uganda eriko ekikolimo nti omuntu omunaku naye kuba kutegera entegera ye bayanjawulo entegera y'abana Uganda ndala baawunga obwavu buwunza wako omuntu alina sente ategeranga mwavu omuntu omwavu agamba kange nefumite wako ekisonzi besi mu ngitunde nfune sente omukaga tasobola talina budde bukirowooza omuntu omwavu kange nendoge nfune sente omukaga talina budde bulowooza agenda mu ddogo otegedde bulungi omuntu omwavu awalana omuntu omwavu abaanoonya kimulirivinga stress mwaka akadde okimanyi omuntu omwavu akakangende muloji kanyo walaji ntamire ebizibu bigende gumanyi ate abantu balina essubi mu walaji kubanga tebalina kiddako agakatamire kampungemu eddakiika 10 nerabire n'atamanya ati atayongera bizibu kuki ye obwongo bumugamba nti bw'onoonya walaji noweebaka n'owunga ebizibu bijjage tamanyi nti wazuukira ate watandikira ebizibu kati ekyo kyebeetaaga brain mentality lwaleza Bobi Wine ziraga nti bannayuganda baavu banoonya mununuzi abajje muki ate nga gwe bagamba President Museveni aganye okutegera nti ekizibu kya Uganda bwavu ate President Museveni alinga kikola kigende nti kamba kume nga muli baavu nsobole okubafuga analijo banunula bannayuganda bagenda kwenunula Bobi Wine asobola obutabanunula bajjo nyinza obutabanunula naye buli omwaza niko wanunula okubatula mu bwa ati kakati Semogere yazanya paati ye Sebaana n'azanya Sebagala n'azanya Besigye n'azanya Kyagulanyi azanye Katonda n'atera obbanunula choliko bantu Uganda is meant to be poor not meant to be poor nedda kati President Museveni kayitiriza emputu Katonda agenda kyekwatiramu kanzi waliwo bonde bwenda nga Katonda abukuttemu gololabeko President Museveni wakyenda mu mwenda nga deployinga bwati President wedda njaga mpeya akaluka deployinze nga kano kitegeze okudeployinga amagye amangi n'ebyokulwanyisa ebingi kitegeze banaatera okuva mu bwavu
ti message bagifuna nti abantu bakoye kwati sola ku deploying abantu bakwagala okategedde akumanyi wako kajaga weka kotegere nti deployment jola bawano security obunkenko obo kitegeza message bagiwulira nti abantu batukola ki. You cannot deploy such security noleta abalugwala yale senezi robot ndowooza noleta zi robot noleta emiti noleta emitayimwa mu nsinga bakwagala iyo message nno era mbakubanga nze presidential advisor mbadde sawa zino nkubira president Museveni esimu netwani tubagamba nange tetujja kutwala gagwanga bwe tuti tubiye ku kitumala tukolere ku bantu mpulira kye nkugamba tulidde ku kitukoze eki kubanga nabo tezigenda bawombera tosobola kuwomerwa sente mu society y'abaavu omanyi waki nobanga gwe president bajja kuteega omwana wo oba batega omuzukulu oba batege mukwano gwo ababbi basobola okusanga waka omwana wa president nga bamu besi but that is inciting violence. nkuwa example oziwagano okutegera nkuwa example nti ensi bogano gitereeza you can be affected in the long run gwe kiyinza obutakutonda kikutuuka kuki kati president kikyalina okukola kutereeza nsi kumanya nti banansi ensi yaabwe. I'm not inciting vankulaga nti ngoyizo okwesera ogwa nagamba olwokuba oyina ekyokulya olwokuba oyina sente olwokuba oyina obuyinza nti gwe tebikwatako naye ate waliwo ajja obisasula mulongo chainiyo gwe tulabanga omugagga abonyabonya abantu ku kyalo naabanga ye Kamalabyonna Katonda namutwalira omwana n'akaaba obulumi tulabanga omugagga nga alina omwana we Katonda namutwala nga yenga yalinga atwala ebintu by'abantu Katonda bwatu bwasasula. That's how God pays bad-hearted people. Katonda kola ekintu nga kikuluma n'obonaabona obulamu bwonna. Kati bwe buli kyokola bannansi ng'okibakola kuba tulugunya na kubanyigiriza. You have to you cannot go unpaid. Baamini okimanyi abaana baabwe babonaabona. Okimanyi okimanyi amanyi abaana babakulembeza babonaabona. Abasinga bali mu parliament. Abaana tebakola bulungi. Kati ku kiki olina okukola nti you have to be a nationalist. Ate Uganda yeetaaga omukulembeze no kankubuulire. Yeetaaga omukulembeze ng'agenda kujja nga is no nonsense. Kano President Museveni amanyi buli kimu, amanyi buli kizibu kya Uganda. Tebakulima ndi president amanyi wavu webuli. Bobanga gwe Masias Walukagga. Electoral Commission yatte ebirooto byo. Ngera wali otunze n'ebibyo. Okulaba ng'ogenda mu parliament. Osobola okusasula byokoze eki? N'osalawo n'otulya ssente za government. Kubanga Walukagga abakuba wa mutima munafu yandigaika ngende nonye Museveni ampe ssente nsasula amagi. Mabanda. N'oguma. N'ogamba nze kangume. Sijja genda wa President Museveni kulya ssente ze. Noba nga toyina source of avenue. Nga toyina kugenda kujja ssente kukavalinga mabanja. Naye ng'olina chance y'amagoola. Nga magoola asobola okukwata milioni 2-3. Naga tukole swap bill. Ompa amasanyalaze. Magoola alina ssente. Magoola ayina. Tukole swap deal. Ompa amasanyalaze nkole ki? Nze ngamba Walukagga yabadde mutuufu okikola. Chabayemu ssente. Nyaga tudde muri life. Nyaga bintu tubijjemu kabampane w'ebyobufuzi. Nyaga tubijjemu nti ze mpagira eni mu mpagira nobu. Tugende mu community. Nti Walukagga mu credit ati siyaganya okukwata ssente y'ekibi n'akwata ez'amagoola. Kwa musajja oyo alina amabanja. Ani kati Walukagga yalimenye abantu emitima. Singa yedduka ab'emitima eminafu bandi badde badduka wa president. Kwa President Museveni yateeka account is the muntu kyanunula rescuer. Omuntu ataasa abantu bakiyita batya. Nti buli afuna ekizibu alina kuddukira wa president ki. Naye musajja Walukagga yeeyiza mu magezi g'okusobola okubaawo. That is not a problem. Nze kyembasikako zijanja yogere kitu mu butuufu bwaki. Era Walukagga simuyinaako problem. Nti musajja wattu tajja kumala kwabika pressure. Tajja kumala kufa. Era ne Bobi Wine mwebaza obutalemesa Walukagga. Kubakkiriza Uganda Bobi Wine tamatira magoola. Olwa magoola nti magoola alinga uguka omulaba tali steady. Ne wabatudde mu kamera bwati byayogera bikola ki? Nti magoola yali afunye chance n'agikozesa bubi. Ojukira byavayo n'ayogera ku kibiina ate banteekawo ate bakola ekibinyize kiki. Ate ekyo Bobi Wine yakola ennyo statement n'agamba tetujja kuwagira ba independent. Naye olwokuba Bobi Wine amanyi obuzibu Walukagga bw'ayitamu yamulesa akole ki? Yeeyiye. How I think I credit Kyagulanyi for that good heart. Kubanga njagala nkuyigiriza ebintu bimuli yo life. Obulamu bukunyigawo eka wako futuyita mu kunyigirizibwa. Nze waliwo ebintu byenti okwogera bajagamba nti bajjo kyagala kabampane w'abantu. Naye olaba ssente zetufiiriddwa mu campaign muno. Noga kanzeere solwa credibility. Nagamba ekigambo kye bayita trust ne credibility kintu kizibu nnyo. Nti ate abantu kye batamanyi nti bano abantu kyabugagga nnyo. Sawa zino nyinza okuba ndi mwavu ne maaso eyo ndi bafunamu. Bwe bali nesiga tebanesiga abangi tebanakola ki? Tebanesiga bajjo. Naye bajja tutuuka ekiseera beesigaga ekisajja mutuufu kyalemerako ki? Wabakola ki? Mabega emyaka giri natagala kire ekisanja natagala nnyo nga teyomaka kire ekisanja nakola ki? Naye era ozimba kizimbe. Kati kino ekisanja kembuusa obutego n'ekijja n'embuuka bajaga ekisanja kiriko ki? Kati ate mbafune mulumanya nyinza okwesimbawo mu maaso gaga ekisanja kati kiwe. Ekintu ekyo kyogere nayinza okukola. Ati mpulira kye nkugamba. N'ekiga ekisanja kati kiwe kibadde ku ki? Kati abantu bakola bantambula zo. Toyina kujja ku kamera kwerungiya. Tebannange mundaba ndi side yammwe. Bannange zindi nammwe nedda abantu bakola ebikolwa byo. Omuntu alidde ssente tabula. Kati Walukagga bakwata ku ssente teyandibuze. Ayina ebintu byatandiyogedde. Kakati ze ngamba Walukagga is better go off with magoola.
okusinga ate okumukozesa ensobi ennene. Tulina ekibi kye bayita satiririgo oli mu Katoliki waliwo ekibi ekitasonyiyibwa n'ekibi ekikola ki nze I think Walukagazi move to support Magula talina buzibu musajja watu naye yeetetenganya mwe munamala mulabanga bbye mwagala mulabanga yeeyokeza mwagala mulabanga afudde njagala tubeere realistic wako kati gwandikoze eki tukwogera ku njagala tubeere realistic gwe wandikoze eki nze ng'omuntu ati nkubuuzizza kubanga nalabina ababodaboda awe Mengo nga bamunenya nti abantu abawansi olumu namwe mwenyambe mwetekemu ku sensi wadde olumu lwawo okwo mugamba njogera bubi gwe nga gwe Walukaga okola ki Is this alliance money driven? This alliance is njagamba nti money driven because Walukaga tamanyi Magula ayinza omwefulira mu maaso babati Walukaga mugezi kubanga yamanyi Magula ayinza okuyitamu n'atoka n'anyweza ekisanja abantu tebaagala nnyo Magula n'abakolera bye baagala Walukaga ne banga teri amujjukira kati yaba afunye eki teri atafuna politics kufuna ndoza kubakuweereza tebakulimbanga gwe nze ndi musajja mukulu ojja kunzijjako wayi politics is a business in most cases tebakikulimba nze ndi musajja mulokole leero asande MP ayagala ogenda mu parliament ayagala kufuna motoka milioni 2 afune omusala milioni 8 afune n'ebintu byaba MP tebakulimba ekyo nze ndi mulokole nze kincha abantu kwogera mazima politics tebakulimbanga nti wali alumirwa nga talina ki President Museveni alumirwa nti bayagala buyinza kufuna tikuweereza sikuweereza kufuna omuntu alina obuyinza afuna newebo kati ekibi kya President Museveni alina obuyinza naye ataaga alina okuweereza naye wasobola okujja omukulembeze omulungi tugambe banga mugisha buntu nga ye agenda kufuna ataaweereze teri agana kufuna ne bannansi tebakugana kufuna azilonga nabo bafuna njega tubeere realistic wako eno ensi buli omu ayagala kufuna obadde omanyi twali ajjali aze kukola bwana kyewa kuweereza kyekyo okuweereza kwe kufuna kati okuzimba enguudo ozimba n'ofuna obadde bazimbira bwereere mwina amazima ge mukweka abantu kuleko magala kabampande nti kabe president w'eggwanga afuna obugaga President Museveni obugaga wabona yabujja wanga tali ku ntebe tafunye awe tulingira list y'abagayigaziramu mwali mwe president basinga obugaga mu Africa tebakikulimbanga tali muntu ali mu kifo kya bukulembeze nga tayagala kufuna tali muntu alina mulimu gwa nakyebwa kakati ekibateetera obuzibu tibwe bagala ne bafuna ne beerabira abandako ne batafuna. That is where my problem is. Tisinga president afuna oba singa MP afuna n'omunaku n'afuna naye kati bwe bafuna okufuna kuno kubaziba amaaso ne balowooza nti be balina okufuna bokka ne batamanya bana abantu kubanga abanaku ye capital waabwe nti bwe bagala ne batuuka ne bafuna nga basanyisa bubi capital waabwe eyabateeka mu ntebe so munfunye omutuufu akola ati bwe mbafuna nti nfuna obukadde 5 kanzeeko obukadde 2 mu banaku nabo baliyeko bafune omunaku n'omudiza obukadde 2 ye capital kubanga kirizagana abantu bawansi ye capital okitegedde kati bw'atuula mu ntebe bw'ati n'akola omululu n'afuna yekka obuzibu bwe bukola ki we buva kati nze I think Magola ne Walukaga balina buzibu bombi bakibiina kyano bonna sizi ku kibiina ngamba kye babadde balina okukola. It was the only clean option eyabadde available okusinga other means we are not clear and clean. Sagala kusanga muntu yenna other means Walukaga yandigeze naye sente za government other means Magola yanditunza akalulu ako naye kwa tasaba agenda wakiba nataka muwa musente zakola ki zaye nebe nababala binene kati balinga bajjo ze kingana okuyo busente bwa government nange mbala binange mbala zike batunda kuva kubina abantu bakulimba limba tali atabala kati nze nagamba Kyagulanyi namulabira buli Kyagulanyi kyali amala kwefiriza bintu katonda aleta ebikemo kumukumu obusente no yisa ko nenga waliwo kinene kyofiirwa buli weteka mu kavalio atofuna nnyo okusinga ono akuzo omululu ku ali stage kati I think Walukaga yakoze mu luluku aleki agenda kudda yasuma ye terezi tomanya maso yali kola ki alifuna ekinene kyalubirirwa Magola bwatamukuba Magola afaananira enkwe ontegera mulamulabyemu enkwe nyingi oyakwata entebe ajjukire nti Walukaga yandeeta akwata entebe bwati kati musajja wangu Walukaga yalina kubanga abalaki kati Walukaga kyalina kukola kusigalira mu bantu buli obeera kola baze wembera mu bantu nangana baboda netogera nensanga abammere netogera kibakiro kubeera muki okuba mu bantu you lose nothing to be humble kwa baba bijani atali humble kwa baba bi bonna bali humble naye kati ono bwa humble bwe bwankwe oba Walukaga buliriyo oba humble bwa Magola bwankwe oba Walukaga buliriyo Walukaga talina nnyo mutima mubi Walukaga ajigalyo ne muyomba encha ne muogera alinga bajjo anyige dakika 2 encha ne mukola ki kakati okubeera humble kina kikola ki kakati that's why the government ya Mwambi Museveni wano we mistaking abantu nti bo babiri mu office balina obuyinza baganya okubeera humble eri abantu bakola ki bebafuga. That's why mpise mu kkubo ndabye mamba zesirabangako nabagamba baleta abamajege Juba
amajaga mbadde ntegedde musemina ina amajaga bera mwanda bula information ogitola we tukoyisa kuko tubiraba ndipo ko banje batira amaje Juba kakati amajaga nagaige yatwala mu tina amajaga ifenge wala amajaga wake Juba ya wake Somalia agagenda okunonya agakomezaawo kati nebuuza ngaze bajja atasoba nti sente zona zateka mu maje nebyo kulanyisa byonna byendabye singa okwata sente ezo nokolera abantu service nogamba nti abebusoga ngenda bakolera bino byemwagala abanyankole ngenda bakolera bino byemwagala abaganda udaweta ko deploying about as from security kati wabanga okolera abantu byebagala kani okweteka that is pressure si security kubanga president Museveni njagala amanyi tugenda mu lutalo kano kaluluka bannansi banna Uganda how can you deploy to kill your fellow Ugandans ate because the president yetaga abantu ompulira kyogamba abantu ezemamba sente zatadde mu deployment singa aziteka mu bannansi ne bava mu mbeera embi gye balimu ompulira singa yetaga okweteka ku bunkenke obo ezo sente zisobola okutereza Uganda yonna kaddala this government ina bad advisor nti lwaki bad advisor mu president bamugamba okwetekanga ku bunkenke tetukolera abantu bano ne batakola ekyo kyolowooza kibagenda kukola kale ze saasoma ndi ku diguli ya 2 nakamala ndi ku second year first semester nzo kwata sente zona kubanga gamajo gabeza ya 2 ndi ku second bajo ndi ku diguli esooka second year first semester kali bade kugamba okutambuza obutambuza amajago genda bye n'okugula amafuta g'ebyokulwanyisa byenda bye ku kkubo nga tetulina lutalo nti Rwanda egenda tulumba nti tulina lutalo America egenda tulumba deployment gyalese ali agenda okwangangana nti America egenda tulumba ekyo kireetebwa bantu baba w'amagezi nti baganya okukolera bulogana okukolera bannansi weeteka ku bunkenke bokka ojobere n'omukazi waka wakko ng'omukazi tomuwa sente za nviiri omukazi tomulekera sente za kameeza omukazi tomugulira ngoye omukazi n'agenda n'ayenda otandika okweteka ku bunkenke abasajja bagenda kunzibako omuki naye nga ate obusobozi obukola ki kati gavumenti eno bwekola singa ekola ebintu ebituufu nekola omukwano omulungi ne bannansi negamba obwavu buvaawa mukye tusalira wamu amagezi negamba abalimi muluwa abamawulire muluwa nga teri sosodde nga temuli tekiniko noku nga kintu kya bannayuganda bonna twandibadde bunkenke twandibadde nga Tanzania omukazi singa teyajonoona Tanzania abasirikale tubakwata mundu babadde bakwata miggo. You don't need a gun in your country because we are fellow brothers. Ontakadde buli kyagamba this deployment yonna emanyi nti tuli omuntu omu ne bona baleta abasirikale batamanyi Luganda era nabo abasirikale nabo babapangisiza Rwanda babapangisiza lwa bazze mu nsi yo gwe kikufuula okuba president to safeguard the people and their properties. No tukuleka kubayisanga bali muntu anadaze kinuma. This government has a lot of money but they misuse that money into their houses kati kikolaga nti babye sente bamanyi sawa yonna bazireka ye deployment bamunaziranga mu bunkenke kale wako oli mugagga gosinga sente zo gena ziriranga mu bunkenke bwe butyo gotera kulyako sente zo ngoli wali na bodyguard akuma ngwako bogamba nti oli mu nsi ya Uganda is safe secure bodyguard obo yagala baki ridike nyingi obo yagala zaki kati kitegeeza nti they need to come to Bajo University mbasomese nti okwetekanga ku bunkenke buno okufaawo bwe mumata mukoledde banaku bye baagala bwe bamuganya okumanya nti sente muzente zibagasa tasobola kuba mugagga nga sente oziryawe kawantu omuntu oguki muddewe ku ground kubanga omunaku Uganda nate mwangu tire wale magola ni tuddayo jenabi Uganda mwangu Uganda bambi yayagala emitwalo 2 olunaku gwe gendo be billioni zo nga bozibba gendo bakujjaje be South Africa nga bokola ki ne Uganda afune 2 awerere omwana afune 2 Uganda tagifuna kati go musubira kola ki numugamba kati olaba nti is this the right direction Uganda jayina okubeerangamu bale nga basawa zokulondanga kuno fena twandibadde buli omwaka ola bibye nga tugeragera tulonde tudde waka nga tulina akakiiko k'ebyokulonda akeesigwa tulina security yaffe ey'abantu tulina media ezaffe ez'abantu kuganga buli omu alina n'eddembe okuwagira pate gyakola ki lwaki muzimba obukyayi lwaki eggwanga mulowooza tuligenda kufugibwanga mundu na mizinga egyo gyendabye lwaki olowooza nti eddembe eryo lizirawo teririiwo because kati obunkenke bwaki kakati amuyefero Uganda lwaki opa mamba gye kati ndabye mamba efaanana gwe kennyini waliyo mamba efaanana wakko gyendabye sigirabangako